Zirubega Ibrahim Kasinga nkwebaza okunyumirwa ebyafaayo. Obula nkujjukiza nti teweerabira okusubscribinga n'okuteekako notification oleke kusubwa mboozi z'ebyafaayo. Mu kaseera kano nga buli omu ali mu kutendereza lutaayo n'obuzira bwe, obula ye muli mutima yali ali mu kweraliikirira ng'agamba nti tamanyi bawesitana bano ngeri gye bagenda kumuyisaamu olw'obutakkaanya obwaliwo wakati w'abakulembeze be mu UFM nabo. Nti ng'oggyeko ekyo, lutaayo ono yali tali mu kwewulira bulungi kuba yali akubiddwa ekipapajjo kya bbomu nga kimuli mu kattuuliro, ate nga musajja wattu akooye n'enjala emuluma. Pecos Kuteesa yagenda musajja mukulu ono ku mufaliso we yali yeebase n'atandika okwogera naye, obula Lutaaya yali musanyufu okulaba ng'alina omuntu ali mu kwogera olulimi lwe bategeera bonna, ate nga n'endowooza bagifaanaganya. Pecos ategeeza nti amazima gali nti Lutaaya ono yali w'amagye mulungi okutuukira ddala bwe yafa enfa eya bulijjo mu mwaka gwa 2002. Bano nga bamaze okugaba ebyokulwanyisa bino ebyali bireeteddwa Lutaaya mu yunitisi zaabwe zonna. Section ya Pecos Kuteesa ebimu ku byokulwanyisa bye baagiwa mwalimu MMG, RPGs ssaako ne anti-tank rifles nga kwotadde ne grenades. Nti ono eggye lye lyali lyeyongedde nga terikyali kampani, obula nga mweyongeddemu n'ekitundu kiramba. Ono agamba nti yali avunaanyizibwa ku miryango eminene egyali giyingira mu kitundu ekyo kye baalimu, ng'omulyango ogumu gwe gw'olutindo lwa Kalongero ku mugga Ddanze, nga kwotadde n'olutindo Ddanze ku luguudo lw'amatu g'okudda Essemuto. Nti entindo zino zaali nkulu nnyo ddala, kubanga omulabe nti singa yali ayagadde okubeera ng'abalumba ng'asinzidde Essemuto, ng'eno yali efuuse kumpi ekibuga ekikulu ekyabayeekera yali alina okubeera ng'akozesa entindo ezebbiri. Ebitundu ebirala Pecos Kuteesa bye yali akulembera kwe kuli Kikunyu, Ssemuto nga kwotadde ne Masuuliita, era ng'ekitebe ky'abakwatamundu mu kadde kano kyali mu kitundu ekya Kikunyu. Olwo eggye lyabwe erya Mundulen lyali litwala okuva e Nakatagira okutuuka Kasozi ka Bugonzi, nga lyali likulemberwa Kano Kihanda, ate eggye lyabwe lyali litwala Kireezi okutuuka e Lukoola lyali wansi wa Lieutenant Kano Stanley Muhanji. Nti yunitisi zino zonna zaali zaateekebwawo okulaba nga zeetooloola ekifo bano gye baali baddukanyiza emirimu gyabwe, okulaba nga wabeerawo obukuumi obubala, era nga munda mu nfo y'abano baali batondamu gavumenti munda mu gavumenti ya Uganda. Gavumenti y'abano yali nnungi nnyo kubanga baali tebasolooza musolo, nga temuli makomera yadde poliisi. Olwo abantu ba bulijjo be baali bavunaanyizibwa ku mirimu gya poliisi gye yali badde ekola mu kitundu ekyo. Nti era kyali kizibu nnyo okubeera ng'osangayo ebikolwa eby'obulyake n'obukenuzi, kuba abakulembeze baali beewaayo okubeera nga bakolera bwereere. Olwo ba sector commanders baatwalibwanga okubeera nti be bagavana b'ebitundu ebyo, era nga bagavana bano obuvunaanyizibwa bwabwe bwali bwa security. Nti wabula weewaawo oluusi beekanga nga bakoze emirimu emitonotono abantu ba bulijjo gye bali badde basobola okwemalira, ogeza ng'obutakkaanya obwabalukangawo mu byalo n'emirala. Weewaawo nga bakomanda bano baalinga bato, wabula abantu abakulu mu byalo baavangayo ne bajja okubeebuuzaako kubawabula mu nsonga ezitali zimu, ekintu muli mutima ekyabafuulanga okubeera nga bawulira amaanyi bagalina. Nti wabula tekiba kuba nti kyamaani wa High Command yali abataddeko eriisa ejjogi, bano baali badde oboolyawo beeyisa mu nneeyisa ey'okulaga amalala. Nti musajja mukulu n'abantu baamwesiga ssaako n'okumwagala, era ng'ebitundu bye yali atwala okuli Kikunyu, Kalongero, Kanyanda ne Ssemuto buli we yayogera ekintu tekyaddibwangamu. Era bye biseera bye bimu amagye ga gavumenti bwe gaalekerawo okubeera nga gakola ennumba ez'okumukumu, nga batazi ambush ssaako ne landmines abakwatamundu ze baali baatandika okukozesa. Tiwabula amagye ga UNLA ekintu kye galitegeera birakola kwe kukeeranga mu bibira mu kitundu ekyeruweero ne basindirirangayo amasasi kumpi buli ku makya. Bano kino baakikozesanga okusomesezako abantu baabwe abapya ababeeranga baakayingira ensiko, nga babategeeza nti bbomu okubwatuka tekitegeeza nti olwo ebeera esse. Nga amagye ga UNLA gasobodde okulwanyisa abakwatamundu aba UFM abaali balumbye olubiri, balowooza nti bagenda kukola kyekimu ne ku bakwatamundu aba NRA. Mu Jjuuni wa 1982 UNLA yakola olulumba lwayo olwasooka olwali olw'amaanyi eri abakwatamundu bano, obulangira gwali mu kiseera eri abakwatamundu okakasa abantu b'omu kitundu eky'ebulemeezi nti basobolera ddala okubakuuma. Era ng'olulumba luno kwalinga okubatiza eri abo abaali abapya baakayingira ensiko.
Yadde ng'olulumba olw'amaanyi lwaliwo omwezi gwali gwa mukaaga, wabula UNLA yali etandise okukola ennumba zaayo entonotono okuviira ddala mwezi gwali gwa kutaano, wabula ng'olulumba olw'amaanyi lwali ku ntindo kalongero ssaako n'eddambwe ku mugga Mayanja, era nga bye bitundu Pecos Kuteesa bye yali atwala. Pecos Kuteesa agamba nti amagye ga UNLA baali baageetegekera bulungi ddala, kubanga baali baasima ebinnya byabwe bulungi nnyo nga kw'otadde n'okutegeka akattiro kaabwe. Bano bwe baafuna amawulire nti amagye ga gavumenti gali mu kusembera eri gye bali, bwe batyo baagwa mu binnya byabwe ne bagwa kava ne basirika. Engeri UNLA gye yali ekolamu ennumba zaayo, baakiranga ne bava mu nkambi yaabwe ey'ebbombo ku ssaawa zaali 2 ez'okumakya, olwo bwe ziwera ssaawa 12 nga baddayo. Bano bwe baakeeranga baasindiriranga amasasi okumala essaawa nga nnamba olwo nga basiriikirizaamu, olwo nga bayitawo akaseera nga baddamu paka obudde bwe bwawungeeranga. Ekiwaya ba NRA kye baasooka okulwanagana nakyo kyali kyatendekebwa bubi, nga kigambibwa nti mwalimu abavubuka abaali basibuka mu kitundu ekya Kyoli nga baali mu kabondo ke baali bakazaako akannya, nga bano baali tebannaba na kubawa nnamba z'amagye. Abavubuka baali mu kabondo kano musajja mukulu oyita Ojjoku yali abaleeta mu Kampala n'abawa ebyokulwanyisa babeeko emirimu gye bamukolera. Ono nti mu kubaleeta yali yeekwasa nti abaleese kubeera nga bakuuma akalulu k'1998. Nti bano baali babateekamu endowooza. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nti bano baali babateekamu endowooza nti bo baawoli abatalina kutya kwonna era basobola okukola buli kimu, era nga babasiigamu endowooza nti bo banjawulo nnyo, tebafaanagana ng'abantu abava mu Western Uganda abatiitiiza era abanafu. Nga kigambibwa nti bano bwe bamalanga okusuula bbomu mu kifo nga bagenda maaso n'okuyimba oluvannyuma ne bafuwa emirere gyabwe, nga basuubira nti bwe babeera basudde bbomu bagenda kutuukawo ng'omulabe yadduse dda. Bano enkola yaabwe endala baagendanga mu ddwaniro nga tebagudde kava mu nkola eya open chest match. Nti kumbe ng'ate babakwata mundu, enkola yaabwe yali yakulaba ng'omulabe bw'aba alumbye basooka ne beekweka nga bw'asiriikirizaamu olwo ne balyoka nabo ne bamwambalira. Ne basajja bakulu bano olwamalanga okubeera nga basindukirira bbomu ssaako n'amasasi mu kifo nga basitukirawo okugenda okulaba be babeera basaanyizaawo, olwo Pecos Kuteesa ne basajja be ne balyoka babatirimbula. Omulundi gumu ng'emmundu egenda maaso n'okuseka, waliwo ekyaliwo ekitaliva ku myoyo gy'abantu abaliwo mu kadde ako. Nti olutalo olwali ku lutindo lwa Kalongero, musajja mukulu ono Pecos Kuteesa yasisinkana Morris Suicide Katungi ng'ali ne munne omulala, nga basitudde munnaabwe yali akubiddwa nga bali mu kumugya ku frontline nga bamuzza emabega. Ng'ate ye Pecos Kuteesa akutte olujegere lw'amasasi ge yali atwalira munnaabwe Enoch Monde yali ku GPM gym. Nti Monde ono ye yali abasinga okubeera ng'akozesa emmundu eno nga yali mu kinnya ng'alinze amasasi amalala. Nti naye amasasi gaali ganyooka okuva ku sayidi zombi nga kw'otadde n'ebbomu okubeera nga ziyitiŋŋana. Pecos Kuteesa bwe yasanga Suicide ne munne nga batwala munnaabwe, baali bamukwatidde mu nkwawa nga yenna agenda asambagala. Wabula Pecos Kuteesa agenda okwetegereza nga munnaabwe gwe basitudde asambagala omutwe gwali teguliiko. Oluvannyuma lw'okulwanagana enfunda ezawerako ku mugga ogwo, amagye ga gavumenti gaali gategedde engeri gye galina okukozesaamu ekyokulwanyisa kyage ekya RPG. Nti mu kusooka bano baazikubanga mu bbanga, wabula ku mulundi guno baali bayize nga bazikubira wansi. Pecos Kuteesa agamba nti ku mulundi guno munnaabwe yali mu kinnya wansi, wabula n'ajjayo omutwe okubeera nga yeetegereza alaba omulabe ekyaliko. Nti wabula ono olwali okugjayo omutwe ne bamukuba RPG, omutwe ne gubuukako ne kusigalako akatundu katono nnyo ak'obulago nga kafuuwa omusaayi. Nti yali nkola y'abakwata mundu bano okubeera nga tebaleka munnaabwe mu kifo we babeera bamuttidde, olw'ensonga nti tebayagalanga kuzzamu mulabe maanyi ng'alaba abantu asse bangi. Nti ne ku mulundi guno Suicide ne munne kye baali bakola okubeera nga bajjawo munnaabwe yali akyasambagala. Suicide ne munne nga bajjawo munnaabwe, Pecos Kuteesa bw'atyo yeeyongerayo n'atwalira munda amasasi. Bano bwe batyo basobola okulwanyisa omulabo ono,
obulanga kigambibwa nti Pecos Kuteesa alaba omubiri gwa Mmondo nga gonna gulaga munyiivu ebitagambika nti okumanya Mmondo yali anyiize yaluma amannyo ng'eno bw'anasula omulaba omu ku omu. Tibimu ku byaleetera Mmondo okubeera ng'ayanguyirwa okutta abalabe bano kwe kubanga omu ku bakulu ku ludda olw'omulabe waabwe yali akubiddwa ng'ali mu kuleekana kufuna buyambi olwo nga buli yagezangako okujja okumutaasa nga Mmondo gw'asuna. Nti olutindo luno Kalongero lwafuukira ddala ekizibu abasajja ba UNL nga tebasobola kulutuukako. Pecos Kuteesa ne banne baatandika okubeera nga banyumirwa ebyali bigenda mu maaso. Ngono yatuuka n'okubeera ng'atiizinga Mmondo ng'amugamba lwaki anyiigira omulabe bw'atyo. Era nga mu bigambo bye yamutegeeza nti lwaki anyiiga nnyo bw'atyo alinga atakimanyi nti omusajja okuva mu Adamu tasaanidde kunyigira musajja munne lwa nsonga ya muwala. Ono yayongerako okumutegeeza talowooza nti taata w'omulabe ekibanja kye kisalagana n'ekibanja kya taata wa Mmondo ono n'olw'ensonga ng'ebyokunyiga alina okubiteeka ebbali akakkana akube Mmondo. Nti wabula yadde Pecos Kuteesa bino yabyogera Mmondo tebyamuleetera kulekerawo okubeera ng'akuba Mmondo ye. Okulwanagana kuno kwagendera ddala paka Kawungeezi okutuuka amagye ga gavumenti lwe gadda emabega. Bano bwe batyo beewalula okutuuka mu nfa amagye ga gavumenti we gaali ne bakyusa emirambo gy'amagye ge baali basse ne babaggyako yunifoomu ssaako ne Mmondo. Tiwabula okuviira ddala ku lunaku olwo Pecos Kuteesa alina engeri gye yatandika okuwuliramu era ng'empulira eno gye yawuliramu ku mulundi guno yamubeerako okumalira ddala ekiseera mu nnwana ez'enjawulo ze baabeeranga nazo. Ono agamba nti feesi z'abamagye abaali bafudde zaali teziraga kutya kuno oba kunyolwa ng'omuntu yenna bwe yali badde akisuubira, wabula feesi zaali ziraga nti ekyatuukawo baali tebakisuubira oba kyoyinza okuyita surprise. Ono agamba nti akitegeera luvannyuma ng'ali mu kusoma psychology e Makerere bwe bamutegeeza nti tewaliwo amagye yenna agenda mu ddwaniro ng'amanyi nti agenda kukubwa essasi era nga ku njuyi zombi liri abamagye babeera balowooza tibagenda kuva mu ddwaniro eryo nga balamu n'olwekyo ng'owamagye yenna bw'akuba essasi omubiri gwekanga. Bano oluvannyuma nga bazzeeyo mu nkambi baatandika okwejjukanya engeri olutalo gye lutambuddemu bye bafiiriddwa ssaako ne bye bafunye. Wabula Pecos Kuteesa abaali awo ekifaananyi kya munnaabwe gwe baali bakubye n'avaako omutwe ne kimujjira. Ekyokubanga bano baali bize bali mu kwejjukanya teyagala kubeera nga biteekako nnyo ebirowoozo wabula ekyavaamu nyamera olutiko agenda okulaba ng'atandise okukankana nga kw'otadde n'okutuuyanirira. Ono kyava ayita Suicide Katungi eyali omu ku bakomanda ba section abaamuli wansi. Ono yamubuuza ki ekigenda mu maaso ku munnaabwe yali attiddwa n'amutegeeza nti enteekateeka z'okumuziika ziri mu kugenda mu maaso. Tiwabula okuviira ddala olwo ono yatandika okufuna ekifaananyi kya munnaabwe ono nga kimujjira era nga tekimuva ku mutwe. Embeera eno yayongera okubeera ng'ebawa essomo nti mu kaseera ng'olutalo lugenda mu maaso ekibeera ku bwongo bw'abamagye bonna essira babeera balitadde mu ngeri ya kuwangulamu olutalo luno. Ono agamba nti ebintu ebirala ng'enjala, ennyonta okuluma n'ebirala omubiri gwe bibeera byetaaga tewabeera muntu abiteekako nnyo birowoozo. Nti buli w'amagye yenna atuuka akaseera n'abeera ng'akola nga roboti nga tewali kintu kyonna kyalowoozaako. Nti ebiseera ebisinga obungi obwongo n'omubiri byesanga nga buli kimu kiri ku lwakyo era nga kitera okubeerawo ne mu kutambula okuwanvu omuntu ne yeekanga ng'ebirowoozo biri walala nnyo ne yeerabira n'okwerabira nti ali mu kutambula.